Butambala era nga zigenza okuwera eyali omubaka w'ekitundu kya Butambala mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Muhammad Muwanga Kivumbi akomezeddwawo mu kkooti ente Butambala era nga zigenza okuwera ssaawa 3 ez'enkya ng'ab'amakomera bamaze okumutuusaawo. Abawagizi be ne ku mulundi guno bazze mu bungi ku kkooti era nga babadde bakutte bendera ey'eggwanga kyokka nga munda mu kkooti bakkirizaayo batono. Bannamateeka ba Kivumbi nga bakulembeddwamu Medadi Lubega Sseggona batandikidde ku kyakuwakanya kusaba kw'oludda oluwaabi okuwera abaweereza ebigenda mu maaso mu kkooti obutereevu era ng'ono agamba nti tewali kawaayiro konna mu mateeka kakugira bannamawulire kugoberera nsonga. Ensonga eno etutta akaseera akawera nga bannamateeka b'omuvunaanwa basimba Nakakongo. This court has the discretion to determine on whether or not to exclude media coverage or even live streaming as it was coined. Rachel Bikola omuwaabi wa gavumenti kyokka ategeezezza nti bo tebasabangako kugoba kamera mu kkooti nti kyokka baagala abaweereza ebigenda mu maaso mu kkooti obutereevu ku mpewo be baba bayimirizibwa. Prejudicial to the fair administration of justice, but rather vision of live streaming does not derogate the applicant's constitutional right. Ono atuuse n'okuleeta ekiwandiiko ekiraga ebyali mu kkooti e Kanyanya bwe yawera ab'amawulire mu musango oguvunaanibwa bannakibiina kya Nuupu okuli Eddie Ssebuufu amanyiddwa nga Eddie Mutwe. May remain open to the public. They may remain open to accredited journalists and other authorized persons while live audio visual transmission is restricted. Gye bikidde ng'ensonga eno ejulidde okuweebwako ensala era ng'omulamuzi Amina Wahabu ataddewo olwanga 25 omwezi guno okuweerako ensala ne ku nsonga y'okusaba kwa Muwanga Kivumbi okweyimirirwa. Tusuubiza nti ng'ennaku z'omwezi 25 ajja kutuwa ensala ye baba baggalirayo oba nedda. Ekyokubiri n'ekyokweyimirirwa oludda lwa gavumenti olwabi tuwadde empoza yaalwo mu buwandiiko olwaleero nga tuyingira kkooti. Ffe ku kyo tubadde beetegefu okukyanukula olwaleero. Naye omulamuzi olw'okuba nga agongeddeyo ne tusaba ne tugamba kale waakiri atukkirize naffe katwanukule mu buwandiike ku lunaku lwokubiri ffe tubireete mu kkooti. Kyetwalaba mu kampeyinzi bannamawulire nga bakubibwa bangi ne bafuna ebisago abalala bakyakookya n'ebiwundu ebyo batiisibwatiisibwa kulwazi kamera. Aneti Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Lwake TV amalindirire.